kati okukubiriza abantu ba Kabaka okukola bulungibwansi oba oliawo kinaatuyamba mu bizibu ebindi bye tutubidde nabyo mu bitundu, mu nguudo, mu buyonjo, mu byobulamu ne mu mbeera zaffe ez'obuntu. Bwe tulaba omulimu omunene ogwo ne tugamba nti tunaakola tutya okudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja ogwo ate nga gwajja kuyamba ffe. Kwe kulowooza nti katulabe ekitongole kino ekya bulungibwansi naddala mu ofiisi ekubiriza abalala bonna okuyingira mu mulimu guno. Tusooke tudduukirire n'entambula eno nga Mukama bwe tumusaba atwongerere nga bulijjo obulamu n'obusobozi obw'okusobola okuyiiya. Sinakindi si nze nzekka, waliyo ne bannange abansingako. Oba oliawo singa twegatta ng'ababaka ba palamenti 15 mu ssaza lino tusobola n'okugula emmotoka. Tetusoboka kubanga kati pikipiki egula obukadde 5,345. Kale tetwagadde tubaleetere pikipiki ng'ekozeeko. Twagadde tubaleetere pikipiki eno UFU 456B ennamba efulumye olwaleero. Mugende mukole emirimu gya Ssaabasajja ebya bulungibwansi ate nga weewaawo okukola mirimu gyaffe. Kaakati pikipiki eyo erina kaadi ebiwandiiko ebitukula byonna biri mu mannya ga ssaza Kyaggwe ye bw'aliyagala n'agandi akatende nkoze ate era naye tubasaba bannange tukwate amateeka g'abasulu temukiganga nga temwambadde ebintu byennayiga alimu akatabo akalaga enkozesa yaako eno bbaasa nga obiteekamu byonna atuwereddeko eno erina sisi 25. Kikweza Ssekiboobaala mudde bulungi. Enaho kalero tukubengabo. Tweyanzizza nnyo, tweyanze ng'owekitiibwa tweyanzizza era tujja kukola n'amaanyi kyetuyinza okusuubiza. Tujja kulweza eby'okubeera nnamba emu owekitiibwa era tujja kumuteekateeka bulungi nga bwe tunaaba tulangikiddwa. Tweyanzizza nnyo, tweyanze lwakubadde omusi okubeera n'olunaku n'olwaleero. Ate Mukama tumwebaza okukwako obulamu obulungi maama. Ssaabasajja Kabaka naye nga tumusabye tuteekamu ne twagala. Kigamba naffe mwebale nnyo, mwebale ddala. Era mukigambe tutuusize obubaka waffe eri Ssaabasajja Kabaka ekinaanunula Obuganda bulungibwansi. Essente zetuwa mu nsolo bwe ziriba zizze Mukama yeebale ne ku ssaawa y'akaakati tezinnalabikako. Tetusobola kuba mu ggwanga ng'abantu bagagga okusinga gavumenti. Abantu bazimbye eggoloofa ate amakubo mafu agagenda ku zigoloofa zaabwe ezo. N'olwekyo nze bwe njija wano ne ndeeta piki mba sibayambi bantuukiriza lubalo lwange. Kyagala era muntendereze mumpe n'ebitansaanira just kubanga ndese pikipiki. Omuganda yenna bw'atyo bwe yalikoze ng'alidde obwami. Abantu kyekibasanyusa ennyo ne bakuba mu ngalo n'amazina ne bazina nga waliwo omuntu alidde obwami. Wamma erisolooza bazinira ki nga tuwangudde ne bazina nnyo 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 ne bajja ne batuyozaayoza. Bwe wabaawo omulembe ng'omwami takyasobola kugaba ogwo mukolimiriza. Tugenda kulwanagana na bino. Ekintu kye mmaze okulaba ekisinga obukulu kwe
kwekukkiriza okola ekitono ky'osobola okuwagirizibwa n'ekyaggwe kubasa ebyo byokka bintu bingi byo byawagidde ki essaza era ajja kubasaba yadde tulya tumukubireko mu ngalo ate tumuteeke mu ssaala zaffe njagala kubebaza ne twagendayo omulaba yasimbuka nnyo twagenda bwe tutyo twagala okukola nannaffe ne tutambula nabo bulungi nebimu tuteekeddwa okuba ki omusaala gwe tulina obawa kubanga mukimanyi obwakabaka obumaanyi gaffe tulina kwegatta amaanyi gaffe ekituweerezza ab'amaanyi obwakabaka kubanga tuli bumu batunyenya naye tuli ki Kyaggwe okubeera ku ntikko okuwangula si ssekiboobo lwakuba nze eddereerwa senga nali mbavuga bubi singa mbatomeza naye obuwanguzi bwa Kyaggwe tumugasidde ddala okuva ku butongole paka ku magombolola emiruka ne tutuuka ewaggulu ne tukola ki kakati obumu obwo tubunywesa njagala ekitongole kino nga muvuddeyo okubeera ekyokulabirako mukyalenyize nnyo abavubuka era maama abaddamu era bantu balokalinaku nibasinga n'abavubuka okukola oze obazaalibwa mulimu kintu kiba kati n'olwensonga eyo obuvunanyizibwa omubaka bwabatutumye tusike nnyo abavubuka tutunaavaawo omukulembeze omulungi ate ekaleka abagenda omutimu ki tukyuseemu tetulinga bano nti ngoddidde embigere afuuka mulabewo afuuka mujjawo mwanirize agoddidde embigere mubuulirire ebirungi byokoze ebikusoomooza omuyambeko okugenda mu ki era njagala mu maaso gammwe okwebaza Omusi wa Nambooze mulabidde ebbanga abamu twali twamukazaako madamu ticha abaana abakyala balala bali mu ofiisi balimanya erinnya madamu ticha nga nanakubeera ani onaleko nga musomesa ery'eggwanga si wewaabo era no gyavudde najja mpolampola okusobola okulinnya olusozi olukulu olwa palamenti ate n'atuweereza nga bannamukono nga tatwawuddeemu nga tatusosodde ngeri akabirira ffenna ng'abaana abaki ab'endimu takomyawo bakireke ate bw'atuuse mu bwakabaka awo ne yeeriisa amukuuli awo tatunulayo kumanya tonandi mu mugongo wa DP onandi mu maaso wa NRM onandi mu musaidi wa FDC kasatuuka mu byakabaka besi Nambooze yagala kukolaki kumanya abuuza kimu tonaali mu bwakabaka nga tutambula ebyo bijja ddi wanyuma era ssebo tulabye nga okulemberera erekesoni eno ensonga eyo yoba osinga ddala okumutwebalizaako wetubeere wa Ssaabasajja takola ki tabuuza yagamba fenna tuli ku ki taata waffe Ssaabasajja Kabaka Magulukudu ensonga endala ejja okwogera ku ow'ekitiibwa Matereke ye mukazi gwe tumanyi nga aterya ntama nti bwino wa bulaka amuyita bulaka n'owalendi n'amuyita ki kwegamba takuma ku musolobotto bw'abanga ayogera mazima olwekyo obubaka obwonsaba bumutuukeko butereevu kyensobola okuzzaako kwe kubeera nga tusaba Mukama Katonda kubanga abantu si bangi abasobola okufaanana Betty Bakireke mu ggwanga lye tulimu abantu ab'ensonga batono abantu bangi era ng'aba abakyala eky'omukisa ekitali kirungi nnyo mu lukiiko nga tulinamu batono naye abakyala abo bagenda tuga nti abakyala bangi ku nsi naye omukyala ow'omu maka baki batono nolwekyo omukyala nga Betty Bakireke si bangi mu ggwanga lyaffe mutuli era singa tusanga tufuna omukisa ogw'abakyala nga Bakireke ne babeera bangi mu ggwanga luliyinza okubeera kufa ku ddala erimu okudda kuki ddala olw'ensonga eyo twebaza Katonda yatuwa madamu Nambooze era buli omu gwe tusaba madamu Nambooze amutunyigire ebiwundu
kubanga ebiseera bye bino ate ekisanja ekiwedde ekyakuwerako n'ekiti ekisanja bwe kitambulidde adamu Nambooze abadde n'okozefu. Ye tusaba Mukama Katonda ow'ekitiibwa ow'ekisa ekingi atwale essaala zaffe, kubanga essaala yange olwa Ssekiboobo, essaala y'Abannakyaggwe. Atwale essaala. Twagala okwebaza gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne Kabaka waffe okutwaliza awamu okussaawo enkola ya bulungibwansi, era nze ku kino kyendabye n'abantu enzirukira gye batudduukiridde, bulungibwansi ayagala okwongeramu nnyo amaanyi okulaba nti abantu baffe basobola okwekolera ku bintu ebiba bibanyigiriza mu kitundu ekyo. Bulungibwansi kintu kirungi nnyo, era tukubiriza abakulu abatukulira ku ssaza Emmengo n'awalala okulaba nti bongeramu amaanyi okukubiriza abantu okwagala bulungibwansi.